Mira kumukuto gwegana lifestyle nze sekaba murishika akatika akati ngena kuzomwezi 26 rujja kubeera Boxing Day ade December Rickman kosane grenade bana bagambya ebyempalana abino gendera ddala maaso laba neno bakitadde ku mutendero oguddako kusalawo okuyingira ring beekobe kati banono obutakkaanya bwava ku mukyala newankubadde essaawa zino tewali n'omu akyali naye mujjukira yawe ebyaliwo nga grenade adoma Rickman kyagamba nti yakozesa ccupa okumukuba oluvannyuma grenade n'abuuka kwe kudduka mu mbeera bwetyo bagamba wano mu ringi tewali agenda kudduka njagala oyimire wali mu blue corner nga nange ndi mu red corner aye tulabaani asinga mu kino ekintu kale mu mbeera bwetyo abanene basazeewo ne bagamba akasente kaba wali mu music kajja kasoobo katukireetere eno side nono kino wekijjidde nga mwalaba Kazora kosa ne Shakib nabo basobola okubeera nga bayingira ringi ne beekuba kakananga Shakib awangudde tekikomyawo kati Nimrod yagamba nti nange okuwa kulwana nepikira Kasuku jangu mu ringi tusobole okubeera nga tulwana jukira bineeno ebyokulwana birimu weight kati baneeno grenade ne Rickman bagenda kubeera eno mu lightweight kati baneeno Kasuku ne Nimrod ndowooza ate babeera kweyo esingako olw'obuzito bwabwe kati Nimrod agamba nze sitidde oba ndi munene oba nja kkowa mangu naye Kasuku ye bwe bamuleeta nsobola okubeera nga nfaafaagana naye ebyo nga tubitadde ku bbali waliwo album Swangs gye yatuuma Swangs All Star album era ng'eno eriko ennyimba 16 ze bateeseteese okubeera nga bata ennaku z'omwezi 8 Novemba ku zino ennyimba nnyingi nnyo ezigenda okubeera nga zikwata abantu mu babiri olw'ensonga nti waliwo n'olwasose okubeera nga lufuluma era abantu balunyumirwa nnyo God is my birthday so mu mbeera bwetyo Songs egamba nti kino kyerese kipya era kibadde tekirabwangako eno album gye bagenda okubeera nga bafulumya era kankubulire ezimu ku nnyimba eziriko nabaani abazirimu kati nno waliwo oluyimba olumanyikiddwa nga Amin Dada era nga lunene lulimu Azawi Elijah Kitaka kosa ne Vinka waliwo olulala olwokubiri olumanyikiddwa nga Wedding luno lulimu Azawi Elijah Kitaka era ne Vinka Mwali ate olulala lumanyikiddwa nga Full Service luno lulimu Winnie Nwaji Joshua Barak kosa ne Elijah Kitaka olukutte ekyokuna lwa Azafarani nga ayimba ne Azawi lumanyikiddwa nga Falaidid kati nno waliwo n'akalala akokutaano 18 kanonono kalimu Elijah Kitaka Azawi kosa ne Vinka oluyimba olw'omukaaga balutuumye Aino luno lulimu Winnie Nwaji Epas kosa ne Elijah Kitaka ate Red Flag lulimu Azawi kosa ne Vinka For Sure lulimu Azawi ne Arrow Boy kosa ne Wanika Bendera lulimu Vinka John Black kosa ne Elijah Kitaka Ruimba namba 10 Raddawa lulimu Elijah Kitaka Ben kosa ne Savara oluyimba olulala lulimu Vinka Winnie Nwaji ne Avapeace era nga balutuumye Batuleke then finally lwe luyimba olwakoleddwa Elijah Kitaka kosa ne Azawi ate God ye Bade luno lulimu Azawi Winnie Nwaji Elijah Kitaka Vinka Zafaran kosa Levikson kati waliwo wewe lunono lulimu Azawi kosa Zafarani Winnie Nwaji ne Vinka Mary Jane lulimu amanyikiddwa nga Zagalion kosa Winnie Nwaji Azawi ne Elijah Kitaka kale God ye Bade nono lunene basobodde okubeera nga balukolamu remix eya Double Black Remix album bwetu begenda okubeera nga ebeera era mugirinde musobola okubeera nga mubasupportinga batolontoka paka eyo Zanzibar okusobola okulaba nga bafuna amaloboozi amalungi ne studios ennungi okukoleramu ennyimba zino so far bino bikyaliwo mu
music industry ya Uganda ne entertainment nze Segawa Rashid.